abavubuka abakolanga ennyo ku ggaali ya Alien Spin ebiseera biri Fik Gaza yabaleeta abamu abaaliko mu kutandika yali nabo kati saa zino eggaali ya Alien nga bwe bagiyita simanye eggaali ya Alien mwalaali waliyo ng'abantu ng'aba binalekayo abayinza okuba nga bali ku Alaali nga basobola ng'era basobola ndowooza Ibula ne Magumba era tumulika olutalo Gaza mulala mumwebyo oyinza n'omuwangula n'omukuba empi n'ogenda naye ng'osobola omumalako paka ku makya. Mukulu Jjuuko yo nga nsanyusa okulabako gyebaleko ssebo badde ndudde okukulaba nasemba kukulaba mu kavidiyo wano waliwo vidiyo etrendinze awo gye mwakole badde nga firimu naye nga ka short clip yo concept eyo mwagijjawa concept yefe kyendi kale kyenzanya kyendi ge mazima wanzanyira ddala nga budoni oli bali bennyini bayakkuza abeeri era wonsanze wano osula mutuuzi era bibadoni bemumu betukolagana nabo nasiima mwateekamu sente nyingi ndowooza era bebaka sponsoring mazima esebo akakati waliwo ensonga ezigenda mu maaso ezatuusewo mu nkambi ya Fik Gaza ne Fango ne Egaali zeeguddeko ne beekuba ne beeyisa bubi nnyo 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 ensonga ezo ze mbadde nsaba otukubiremu kottooki katono era otuwe ku standing yo gwe nga ggwe nze nganze kyenyinza ogamba nganze kati ku ssaawa zino nga wendi nalibadde ishu ezo sizoogerako naye olw'ensonga nti nange ndi munnauganda era nsobola ozoogerako neŋŋamba kanjogereko bwekiti ne bwekiti okusinziira ku gyendi ne gyenvudde naye okusinziira ku nze nganze bannaffe abamu nze nga we nagamba nakola statement ebbanga eriyiseko emabega ne mbagamba nti nze either we mbanga nali mu kampu gye nalimu oba gye nali nze nali mu collection wange kuba nali nabikolako dda nali mu ddu collection era tewali akola nsobi mu collection okola ensobi mu collection kitegeeza oba musiru kati nga nze natuuka nenkula nendaba nga tebikyalimu kugamba kakasa sikyalwana kakasa nti ono mukuba bangi abakoze vidiyo nga bagala okugamba nti ono mukuba ono mukola kikati awo ate awo nze wenava tisikyaliko abamu we tukula mu ndowooza mu bikolwa mu nyambala ne mu neeyisa kati osobola kunsanga mu mbiranyeyo wabula ate ku bantu boyogedde Fik Gaza manyi mwalaali mu reality kyenyinza okugamba nti Fik Gaza mugeto waddala si bano abagiitiitike n'afumba ekiwaanyi era mwalaali nti bw'oba oyagalayo bubaasi nga busatu nga bw'abayaaye oba bw'abantu Fik Gaza abukuwa kubanga nze Fik Gaza nali muwulya nga nze ndi kumutala nankulabye nga yali eno Gaza eno makindi oba osegera nga alumye naye nga muwulira nga tetukwatagana kuba nze nalina eggaali yange ebiseera ebyo eggaali yange we nagikwata nengiteeka wa Alien era be babeereeyo Alien gw'omugwa eggaali Alien okukwatagana okugamba nti ki yakwatamu abantu awo tiyagatta nangenda nenzija ekido kye nenzija n'eggaali yange ne Fik Gaza najja neki eggaali ye era amaanyi gonna ago gonna ge yali akozesa gaali nti yakwata bageto komanda bangi abakomandinga nemumuleetera naye nze we nali nvaayo nze nagamba abavubuka be nali nabo be natwalayo oyo Ibula Kabadiya baani bamagumba baakabi bagamba nze mwe musigale eyo kubanga nalaba ng'ekkubo ate bo tebasobola kuvuga lyenjagala nte nze vuga kubanga ssaawa zino ate nze ekkubo lyendimu ddalamu sikyalimu biri bya kivubuka tugende tubakube ate ebyaffe biralamu ku nsonga ng'eyo nti fe
sawa zino nakulamuuko nenkula mu ndowooza mu bikolwa ne mu bigambo kyova tojja kunsanga mbadde nze ndudde n'okutula mu interview era ndowooza yene esoose naye ku nsonga ezo ezaagwawo eyo switi ngimanyi bulungi akadde kyenyinza okugamba akadde alien we yabeerera ku ezo street wajja atandika okubeera ku ezo street tiyalina bageto komanda nze Fik Gaza waliwo niyo omulala omuyitaani ono wenansana mwerabidde erinnya jekasi wekikubo bonna twali kyaliiwe ngera fe tumanyi alikwalaali akaseera kali tugenda okulaba nga tali kwalaali ate ezo street nga kituufu kya byonna ezo street za Fik Gaza wano emakingi Gaza tosobola ate kati wobalabalamu kati sawa zino era wenalabye olwo olutalo neŋŋamba nembalabalamu nga ye alien yewaze eki okuba nga atandika olutalo ne Fik Gaza nga naye akimanyi kinyini awo tasobolawo mu lutalo kubanga bonna tebasobola agenda ku poliisi era Fik Gaza bwe yagamba ate ye alien ajja agendayo wokyetegerezaamu gye byongera maaso alien ayinza okugenda ku poliisi agendayo kubanga oli tamusobola mu bya kigeto oli geto yibyo waddala si bya kigambo si bya kiki bw'oba osobola gendako mu luyimba lwa Fik Gaza ne Chameleone olabe kye bayita abayayi be yakuŋŋaanya ye yekka Chameleone teyakuŋŋaanya wabula ye yekka yaleeta buleesi abali mu banana remix nga tewali gwasasudde noobu kati awo mu byekigeto mwalaali ali talina sooka gobamu naye era kyova olaba nga asiriseemu ng'akimanyi oli tajjayo muliro asobola omugoba wano mu bafaani mu bawagisi ne ku poliisi waye kati saawa zino ne ku poliisi asobola okugenda naye mu byekigeto mwalaali olwo olutalo nze nalulaba kubanga kati ate abavubuka abakolanga ennyo ku gaali ya Alien Spin ebiseera biri Fik Gaza yabaleeta abamu abaaliko mu kutandika yali nabo kati saa zino egaali ya Alien nga bwe bagiyita simanye egaali ya Alien mwalaali waliyo ng'abantu ng'aba binalekayo abayinza okuba nga bali kwalaali nga basobola era basobola ndowooza ibula ne magumba era bebavubuka benalekayo benatwalayo basigadde ba alafali gani bonna nabalabanga eyo nze mbeerayo mu kamooli wadde sibyogerako naye nga mbiraba kuba bomba laba ategedde abaleka ate gyesitali eyo navaayo sisobola kukola ki kuddayo nobyogerako wano kubanga ndi munnauganda kijjako byogerako kuba nze mbamanyi Fik Gaza mumanyi bakumpe bakakuze manyi waasobola ne Alien manyi waasobola kubanga nze naliko namba 2 okumala ebbanga katasobola kati mwalaali ejaddala era tumulidde olutalo Fik Gaza mulalamu mwebyo oyinza n'omuwangula n'omukuba empi n'ogenda naye ng'osobola omumalako paka ku makya ye Alien alina just kubeeramu nga amanyi mugezigezi ajja vala nambaazi z'amanyi tuwana ate mu kigeto sisobolawo ye waba akakasa nga nze kyemmanyi ng'awulira nti ayagala akakasa abantu nti mu geto amalawo baddeyo ku situti zezimu kuba nze nkimanyi ezo nze size ndiringiramu eno era mbadde nzize by mistake nzize kuwasula motors nzijjako kuba tulina bizinensi naye naye nga mwalaali obuuza kuba mazima ng'ayagala okukakasa era nange nkakase nti kati yeye tumutongoze mu byekigeto isanye naye awulire kati gwe kyogezaako kugamba olutalo luno Alien Skin ye buzibu Alien Skin ye buzibu lwaki njogera bwe nti yeefuulira emikwano mingi gwe tosobola kuŋŋamba nti
ekumi lyonna kyamu kyogamba Fik Gaza mukyamu Yangamulo mukyamu Kirevaje mukyamu Jjuuko mukyamu Jessica w'ekikumbo mukyamu bonna baali bakyalire benjogerako ate nga mwenna muli bakomanda kuba kati gwe osobola okunjogera enankusigwe atasobola kati oludda mu byekigeto ate nze ate awo navuddewo mu byekigeto era wontunuulira byange byenkolamu biralamu nze sikyayagala kubagana kakasa obula ate tosobola kujja onninnyeko bulimi otambule ogende awo navuddewo kati ate ndi mulevo ndalamuuko awo nasusseewo okwo sikyasobola nti ntambula n'eggaali nnene ebyo sikyabikola naye ng'ebyaddala Alien ye mukyamu nze kyendaba mu just nti obanga ddala yali kyaliwo ogambye wali yakolako statement yawo n'agamba ti yali ono mutabani wange kubanga okakasa mutabani we kyekikujjako omukubira akasimu omugambe naye buzibuki ne mubisooti nogamba naye miitinge babiri one on one kati yabayagalamu ekiriye kyemanyi ku Fik Gaza nti mugeto ebyaddala omuntu omugeto bw'ojja ogamba mwana njagala kumiitinga agambewa segera genda twogere nawuliddeko mbu Fik Gaza yagezaako nnoonya Alien nga bino tebinnabaawo emabega bwe baali beepingapinga nti namunoonya bakkaanye ezo entalo zikole ki zireme kubaawo mbu Alien Skin nakola ki n'agaana kyesimanyi butuufu bwakyo naye kati ate gwe osinga okumanya identities zaabwe entuufu ani ayinza olemesa enteeseganya era ani ayinza okulemezaawo obutakolagana ekyo mbadde ndudde okubeera ku midi naye waayitawo ebbanga nengenda nenkyalirako Fik Gaza era ndowooza ne vidiyo yafulumayo tuliwuwe nga tuyiseewo okwo naye okusinziira ku engeri gye twayogeramu mukadde kali Fik Gaza we yaviira ewa kufangono baddangamu kwagala ku miitinga kyalyo biraka bya bulimbe kubanga omugeto yenna ebyaddala yenna yava ewaali omugeto yenna yasobola kwegomba kuddayo unless nga yazze n'amanya nti nakola ensobi kubanga ovanga ku muntu okuyirawo omubiri nga tomuwadde n'ekikumi tokola ki wabula azze kusapootinga akuwanike niwankubadde kyakuwanikako kyakugatako kitono naye kyali kinene mukadde ako ate ng'akikola ku One Love kubanga kati Fik Gaza kyeyamugattako kyali kinene mu makindi awo ku bbala ya Sweet Kid eyo gye bali mu kulwanira mukadde ako nali ntagambibwako naye lwakuba seyaani ya Fik Gaza ng'era we tugende nankulabi ali entagambibwako lwakuba seeya Jjuuko nti buli geto zonna mwamukiikirira ne mumugulirayo obuganzi naye saawa zino bulaza mwalaali wogenda ku geto ensituufu akyayira olw'ensonga yeefuulira bangi mwalaali nze bino byenjogera nze ate nze sikyakwogera wabula jasinti lwalumu ngamba sijja byogerako bibadde bingi ebibadde biyiseewo byagudo byani byonna kina nyumba bikinganze ensirise bwendi kubamba mbitegeera aliko nabo bamanyi empisa bamanyi ne step gye bagenda okuzaako kati nze manyi ne gyagenda okuzaako nga ye ali ya Fik Gaza ate ya Fik Gaza ye mumanyi tomusuubirayo okugamba nti guzikire ajalemezaamu ate era musabe Katonda baddemu beebiweti esituti zezimu awo mujja tegeera ani mugeto wibanga bya kigeto nga bigenda kugwa nga kigeto nga tewali yagenze ku poliisi nti kuteeka mu bujama ayi paavu mugeto kubanga ku muntu asobola gwe oba oyagala kakasaako mugambe njagalayo bubaasi obu bukosita obu kati Alien mugambe aleeta obukosa ajja kuyita bantu basimanya bakina amayirungi baani nga si bali abali solid mwalaali saawa zino abali solid bonna baabuuka kati teri mugeto yuti atabuuka ng'olaba omuntu ng'akyaliyo oyo si mugeto kituufu oyo si mugeto yenna abalakaddako mu maaso
agamba wano wendi wanzizaako kifo okukula ne tugamba no kyagala olaba n'okwambala bino nti lwakuba nti mbadde ntambula nga ngenda kaboda ningamba kantekeko kiwuudu sobola kwambala kati sikyayambala bino byakiyaani kati nze nakula sikyalimu ebyo byakulwana kukakasa abavubuka nga bankoleranga vidiyo kwejuuko kyampuwaawa tosobola kuwagana ne mbagamba nga nziraba kubanga bwe bakutagingamu obvious saagala ogambe oba togiraba naye kati awo nava kyovaola tosobola kunsanga nti tuyisinganye era bagenda okutwala interview eno nga bagitwala nti Jjuuko nze njogedde nga munnauganda soogedde nga kyali wa Fik Gaza soogedde nga kubanga ate Fik Gaza mumanyi oba osegera mumanyi nti kyali ali ku lo geto youth kuba nze namuwulira before ne alien nga sina namutegeera naye ng'ajjukira abageto komanda amanya nti eri waliyo geto komanda mwalaali n'amanya nti ogende Makindi waliwo akomandingayo era nga wenzija manya nti enzize naye nga olina olaba Fik Gaza olubalukamu kati nga naye waba azze nga gamba ngenda nankulaga amanyi olubalukamu inakoonakono ekiwaanyi bakisise kubira ono amanya kati engeri gye namanyamu Fik Gaza mulo mpola mpola kati awo ontegera omwongero mutegeera nga tuli ffennaawo wa alien naye ate nze olaba bbulo nteolaawo nenejjusa neŋŋamba omanyi ebiseera ebiyise byaffe binyiiza era kino kankyogere mu kamera ebiyise byaffe binyiiza naye olwolumu ge mazima nze ebiyise by'eddala ebyokubeera ewooyo gaayi mpulira singa Katonda at least yali badde yankyusizaamu ayi nakolayo sobi yesasola asangulawo panaawo nagezaako n'okulongoosa peegi yange neŋŋamba kansangule buli kimu naye ekisinga obukulu mu bulamu bw'ensi eno si kituuseewo oba kyo kituuseewo nti ekikutuuseeko kyobanza okubeera ewali emu wabula ekikulu kikyenkoze mwekyo mu kino mukadde kano fayini biri byaliwo naye kati saawa zino kikyenkola kyekikulu tigwe ojja kutunuulira ebiyise byange nti naliko ewaali eni oba nakola bweti ebyo byali biyise era saawa zino nti nyinza okuba ntulakawo nenejjusa era ngamba if God ng'asobola okuzaayo akatambi emabega nemmanya kyemmanyi saawa zino ewaali eni naalibadde n'essimu gye nakuba naalibadde saagikuba naye okusinziira ku bwongo bwange mmanya nti ebiyise byange binyiiza naye temyeko ekyokuyiga nze njigira nnyo ku nsobi z'abalala ne ku nsobi zange kati ebiseera ebisinga wenkola ensobi nga nze omuntu nebuleminga nga nze sirina gwe mbuleminga oba manager oba yampa amagezi ogendayo oba ye kenyini ngaali eni simubuleminga I blame myself obutakirabirawo batukutakitegera era mu reality mu bulamu bw'ensi eno nze nga nze ntwala nti kyenkoze pannaawo kyengenda okukola olwaleero oba saawa zino kyendi mu kukola kikitamininga iwa gyendaga nemanya nti kati sikyasobola kudda mu biyise byange oba abadde ondudde okundaba nga sikula na mu interview ba bibadde bampita naye nengamba because we nayogera ebigambo abamu bajja kunyiiga ng'ate ge mazima nze we navaayo nenjogerana ebigambo ku mukulu saamwogerako kikyamu neki simunenyanga ensi kubanga munenye ki nga ye naye akolerera baana be wabula ebiseera kati lwaki munenya ye ne waaba asazeewo kutta ggwe oba kukozesa yeyagamba yeyagaliza and it is fine nange neyagaliza nkola byange okitegera kyekyo kinyinza okugamba nti nze sisobola munenya wabula nenenyanga nze obutamanya nti
kino kinsuula oba kintwala waggulu. State of mind bwatu wandowooleza ate nze kyendowooleza kirala. Nti ate abantu abamu bagenda ne bagamba nti alien era nawulira statement agamba nti mutabani we oba nze nali mutabani wa alien. Never. Tewali bw'oyinza okugamba nti oli mutabani we nga nze wenagendere wa alien. Nalina emmotoka zange ezi nga nyina sente zange ate yalina akamotoka kamu kasubalu kitegeeza nali nange ndi mukulu olwedde just yakuyitanga komanda. Twagendayo just kugamba nti kyali waffe tumutegedde tuli mu level yemu tusobola okugatta amaanyi ate ne tugerera banjawulo. Kale bwe kyali n'abamu empulira statement Fik Gaza asimanya ali mutabani we. Never. Tabeerangako mutabani waffe, tabeerangako batabani be bano tusimanya yamubeera ku kigo kyozeni abatalina kye balina ababeerawo nti afuna 1,250 atalina wasula nga alina sulaawo n'omuntu ng'alina amakaagi. Fik Gaza yajja mu June ng'alina amakaagi. Nze otuuka emaka gange nina abaana nina family to raise era sigigana nagiteeka mu public. Naye otunuulira n'ogamba nti yali mutabani how? Sincerely speaking, ogosooka otunuulira obulamu bwa Fik Gaza ogambe nti abukoledde mulina ebbanga. Kitegeeza ze abadde nga wakabi nga waali. Ne just nti yayagala sombera mu kyaliwe. Naye ogenda okusombera mu kyaliwe nga mumanyi namutegeera jjukira ghetto youth abuuka. Gwe weebuuze lwaki ghetto youth saa zino buli omu agamba ava mu ghetto. N'owulira oli omugagga abadde akulidde eri naye ng'ali buli omu n'akulidde mu kikomera lwakuba nti amanyi nti ghetto yeewanika nti oba ghetto yeemalayo nti oli ewambulya nti ova mu ghetto aba amanyi eego omalayo yabo tuba tubalaba. Era kati nze okusinziira nga olaba Fik Gaza nange nsobola okupimamu kuba namupimamu ne ngamba nano si mu ghetto. Omugeto takola bino. Omugeto abeerako n'ennono kwatambulira bulungi nnyo. Omugeto takola bya kidaawa. Omugeto talemezaamu. Esegera musobola okwekuba ne mweyuzayuza. Biso nze twekubyeko n'ekyali wange liso lino ne liziibwa lino. Era ne vidiyo gyeri eyo nagiteeka gyeri ekyali nayo. Ne kati saa zino tusabu bumu. Yulensonga omugeto mwana mugusala. Esegera n'ogusala n'ogamba olowooza lwaki bwenkugamba nti palaso mugeto owakana. Palaso yagusala namanya nti oyo mugeto omutuufu muwadde essomo akitegedde. Tusiŋŋanyeemu buli omu ategedde waakoma kuba baasiŋŋanaamu yomu n'amanya waakoma n'agamba ate wano wenkoma ye palaso n'agusala. Ebuntu red flag z'omuntu atali mu ghetto nga yeefula bwefuuzo zirabirawo. Osegera olaba ngeri gyakuwa mu paadi n'ogamba ali mu ghetto naye takuba bulungi butonde onakuba biwukuuka soka n'ogamba alina ekiguli kingi ayogera n'amaanyi naye olubalukawo ani agumala. Omanya gwalabako nti palaso yagamba nti abaana mumukube. Omugeto yenna yeyekwatiramu agamba kati ennono ya gwoyina okukikwatamu. Olowooza lwaki Sobi yalumbanga ku front ngayabeera n'amagi. Nkugambye red flag z'omugeto nyingi. Naye olaba ng'omuntu yenna yeefuula omugeto asobola okwefuula omugeto mu public. Agamba oyo yasinga eggaali era ngenina wano wempulira nti yasinga eggaali e Kampala wano tamanyi zaaliyeni tamanyi zaani olaadi kino njagala nkigambe bannayuganda e Kampala wano alaali mu ggaali simanya zino ggaali Fik Gaza mulalamu nawulirako nga bagamba mbo Mudura yasinga eggaali wano
era mbu kati Muddula ate engeri kyaliwa alien skin kati Fik Gaza awedde. Kati wuliriza ngambe buli geto komanda alina amaanyi we gayimirira. Nti nze wenyimirira nti kati wano wenyimiridde nti wano siinawo maanyi. Naye oyinza okuti kati kambe ndi mu kitundu kya Fik Gaza wano Makindye kimanyi mistake wonsanze era abaniga bayinza okunsalako ne bangu. Ene ngamba nange nemba maki nemba linda mu territory yo tuli kati bwe muzze wanange mbafunganya kati abo bonna buli omu alina gyetoza gyasinga amaanyi kati panawe yali agezezaako kigatta taliiwo. Yali ani? Obviously alien yali agezeza kuzigatta enga zonna zigasse eyeno n'eno n'agatta Jjuuko n'agatta bamagundi abenansana kawempe nga ffenna tumutegedde naye obusonga nti ffe abageto tubuukirawo n'omanya nti ono era abasinga bonna akina bakawempe bakina bonna babuuka kati mwekyo yokutereezaamu kale kyekiyinza okugamba nti yokutereezaamu ayina kumanya nsobi ye kati ate ye atunuulira nnyo ensobi z'abantu atatunuulira nsobi ye. Nze mu kusooka nze nsooka tunuulira nsobi yange nga sinnatunuulira ate yamula before nze ngamba wano wa weŋŋendedde wrong kwejunga kwono kitege wabeera obuzibu bwawe naye nga mwalaali bagamba simanya gaali naawe ayinamu eggaali ebisoli Fik Gaza naye ate eggaali eyo neweba ebisoli byetya esobola genda kawempe nejjayo wiini ate n'abakawempe tebasobola kujja eno nebajjayo oba tetusobola kujja eno fe abenankulabi nemuyiwangula wano Aleese nga tugambye nti kati akawempe twegase ne Makindye tugenda nankulabi kujjayo wiini basobola n'okubira bakomanda ne bakuwa amaanyi n'olumba awo kisoboka ky'oba olaba nga yajja n'amaanyi nti yayita amawanga amagatte baali baludde mu industry eno ey'okuyiiba baatunula nga maanyi galagesalisa waliwo agatutte kuba baali tebakyatambula naggaali tambula ne bapawunsa awo kituufu kati ate ng'ono asazeewo kola ki kuddayo ku nnono naye we yaddirayo ku nnono nalaba nga ate kati amawa gali mangi ate nayeerabira nti bano si banabe oba si batabali wabula bantu bakulu nabo bantu bakulu komanda balamba kuba nze nagende waaliyo nga nyina abantu 8 bentambula nabo ate nga bali solid era nga saa zino beyeesiga kati saagamba nti ali ebisimanyi kubanga nze kati mu mirandira gye nasimbayo kati wakubiriwe simanya ibula yalina kitegeeza information nsobola ogifuna wabula saagala nnyo bayingira batambule mu byabwe nange ntambule mu byange ate ne Fik Gaza amuleke byabwe kubanga naye yasimbayo amakanda akyaliyo abaana abaliyo nga babe abakyaliyo nga babe kati era atunulamu n'agamba ono kyazanyako takimanyi alaali Fik Gaza mu Makindye nogero kikkaatiriza mulalamu mwalaali nze kati ekikufula geto komanda kumanya wokoma nawoli nagwodiri notasukka nsalozo okikufula geto ziti oba geto komanda ogamba kati wano ngenda teekawo ekibuli nabambakinga naye nga gwoteekako ekibuli omumanyi kuba abageto komanda bemanyi n'amaanyi buli mugayina kuba kati jekasi nansana tomugambayo owekikubo oyo nansana tomugamba yagifula nansi agamba kati nansana republic ewa nansana republic wefuula owakabyo gamentinze engeri gyenkomandinga ekawempe oba Makindye angende nansana nayo nkomandingeyo owulire kati awo buli omu yafuna obutundu bwe naawo tetunaba kufunayo muntu azigadda ate mwalaali wenzijandaba banaawo
Fik Gaza ate kati agenda ajja mpolampola lwakuba kati ennaku zino n'abageto tebakyayagala kwesiga bantu kimanyi tebaagala kukosebwa ennyo kubanga beesize nnyo beesize abayimbi gomanye abageto engeri gye beesize abayimbi basigako abo abanene ne batuuka ne bavaamu nga batambula ne babawuza kati ne bavaawo ku ekyo ne beesiga ono naye abadisappointed otegera essuubi lyabwe libaddemu kati saawa zino Fik Gaza akigatta kyobola omulaba ekawempe n'omulaba waliwo eyo mu kikoni bayita nateete waliwo ayo bagaya abali eyo oba beyita baani n'omulabayo ayagala okikola okigatta naye abaana baali so disappointed ku muntu ono asembyeyo nze nalibadde saawa zino nga Fik Gaza mwana tubeera nga eva twewayamuko mukubira kasimu bane tubeerako najjako ewange nolwensonga nti nyawe natomerera ate nze sitomera wentomera ogusooka siddamu kutomera oba oyize kati naye nkimanyi Fik Gaza ate wanjawulo omukwalire walaali kubanga nze nalabako olunaku Fik Gaza namugambye ekigamba wali waliire walina ekekasi nagamba wagambye nagamba izi wabanga kyali waffe watu wagambye kuba twalina ejekasi mugamba Fik Gaza nagamba wagambye naye naffe kyatumenyamu kubanga ali ebintu yayogera bwati omwana we yakyali aba mupimu kati Fik Gaza otandika otomuyita omupimu tegeera kale yagamba nakitwala ize ate namusonyiwa wayita ebbanga tini amaze okubulira yamuyita atya yamuyita mupimi omupimi kitegeeza ki mugeto bakimanyira kati abakiwulidde bakiwulidde yayita Fik Gaza nti mupimi nanyiiga Fik Gaza teyanyiiga kuolwo wabula era wabula gamagamba naye n'apimamu n'agamba n'asooka n'atandika okupima embeera awo agamba mwana katono kyali amalaayo kubanga ekituufu kya byonna Fik Gaza yali wakubiri okuva ewaaliyo wakubiri kubanga waliwo yasookera ddala kuba geto komanda era kubeera kololo bamuyita mozero era wetegereza obutambi bwa obwedde obwali abavubuka ababiri abatambulira nakwali mozero ne malala tebaliiyo amalala ye akyaliyo ne mozero naye ngera naye yamuyita mupimi omanyi ko omugeto yita omuyita omupimi omanyi kyoba omukozi kati nwanza ongamba nti Jjuuko mupimira we bakyogera nange katupima tupimekuki ekyo ekintu kiruma omugeto era otegendereze bonna bonna yayogeranga bapimi kitegeera naye ng'eyo ensobi kati mu byonna byonna singa teyalinga ye yalibadde yatulako wansi naye n'alaba ensobi ze naye lwakuba kati kambeeko kano kankubuulire nti kambeeko kano kemugamba bannayuganda wante tugenda kufuna omuntu ayina talenti oba asobola okuddawo mu talenti ya Moze Radio Moze Radio yali talented more than talented so oba ngambe nkozesa ekigambo kyekyo oba ekyoluganda oba ekyoluzungu nga yasukkuluma okubeera talented naye Moze Radio yatuuka neyemanya ali blessed ali talented and ali gifted ebintu bisatu neyemanya nti alina kirungi okwogera ku mugenzi nejasinyaletingako kati weyemanya ku ebyo n'agamba aya awo aba takyagambye nafuna amalala tekali malala tegaba malala wabula oba muntu gwe kenyini oba ojjeyo lukalazizo kuba tebagamba nti sente ekyusa omuntu olufuna sente tulukalazizo wezivaayo ekyomunda kyobadde okweka Moze zavaayo ze
nga takyagambibwako kuba yatuuka nga tomuga aba takugambayo ate nze asobola okuba ebivulu asobola okukola kino wenninya ku mmeeza nemba nninye ku y'abaani teryaŋŋambako oba okitegeera kati we yatuuka kweyolevu oba togambibwako abakwetolodde bonna bakusinza businzi awo oli waali saawa zino naye kati ate fe abaali basobola omugambako nemugamba nze kuba namugamba nga kano tekiyitawo wekiba kino tekukikola oba okitegeera kanzije buladi tugende oba okitegeera tekukikola kati ekyo kyokka wetwafiirwa omuntu oyo nti yali tagambibwako nti togenda mu bbaala kigoowa ebibinja byonna ebibiri ekibinja kya Fik Gaza nekya Aleese okusobola obanga bateekawo enkolagana wadde ng'eyinza okukalubamu naye gwe nga gwe komanda geto komanda osobola obeerako n'amagezi oba oli awo ng'omuntu omukulu gweoyinza obbaweereza genyinza okuwa bombi bibakolera nga bibakola bayimbi sisirimuyimu tebikolera naye kati ku bonna bamanye osooka n'otulamu n'ogamba ani kasiisira ani kalina kubanga akasiisira tekasala empewo ku kibuyaga wejja n'akayuya nekakolaki era tekikola mawulire naye wabula ekikola amawulire ye kalina okugwa yazze n'atwala ki n'atwala kalina kati weebuuza ani kalina ku bombi kati nabo benyini balina tula wansi ne beebuuza ani kalina ani kasiisira kati wamanya nti nze ndi kalina akalina tejja kuyomba nakasiisira tejja kumanya nti ye tutule wansi tukanye ku kino kino kitererwe kinene kitererwe kiti nakolerawo ensobi kikyonyinako tene kyana kumanya nti gwendi mu kuyomba naye musobola malaali kubanga nze kyemmanyi bonna kubemanyi nti ono tajja kunsobola mu byakigetu ono simusobola mu byakigetu awo bo bibongerako ng'abayimbi so bagamba nti mubirekera awo bibongerako kati saawa zino tulaba nti tuli muboogera nako boogera nako nze abadde aludde nga siboogera nako bibakolera ng'abayimbi naye kati fe abatufe eno katibole yange eno bingi tebinkolera nga nze ate ekirala kyenyinza okugamba information nyinza giwa Alien nga y'omuntu amanye nti ye kalina anaamu ye kalina embeera yonna ejja gweyinza okukosa ennyo mukosa kubanga weebuuze n'amaanyi wenyimiridde ntya sikyalinamu maanyi omanya nti maanyi nyimiriddewa baana bano basalawo nti bansazeeko wenyini ku ezo situiti zennemezaamu malako ye webaba bakubyeko omu kuffe oba nemukubako omu ku bo kolapusiri omu naafuna obuzibu obw'amaanyi oba babiri oba basatu ani gwe kivuŋŋana kikulu nnyo yasobola kuba nti kati abamu tebanagambye baganda baffe abamu tebakula kati Fik Gaza yemu already abimanyi tasobola bikola kuba amadde oludde nga tomulaba mu nsaga zonna naye tosobola mulinnyako nga inagambye nti ogende gwani ng'ate olina mu kitundu kye ekyo nakyo kikulu kifenga ffe twakula ate bannaffe abamu tebakula bakyali mu kiri aba inanyina ekitundu nja mukakasa ebyokweraga wakabi oba osegera nze nyina emmotoka 10 awo twavaawo ezaffe tuzireka nawo ne tulinnya booda tonsanze ku booda bulazi kitundu naye nga siina ng'ogipaakinze wali nogaa wano eno egenda okuntuusa wendaga bakaana baffe abakyalimu okwekakasa okwo information genyinza obbagamba nti okwekakasa kusuula nnyo kulina kye kukuteeka gyojja okwejjusa oluvannyuma naffe twaliko mu kategole y'okwekakasa
era okwekakasa okundowooza kwali kuntudde n'ebwoyo omukulu. Naye otuuka mu level nga tokyayagala kakasa abantu, oyagala woyambala, oyagala wotambula, tokolera abantu nti bano bantye, ndi wakabi nze nkuba, nze ndi gye tokomanda, nobwaga tokomanda nze nabwe jjako dda bulaadi. Naawo ndi freestyle, nkola byange byendaba nti byamakulu nnyo nnyo, kubanga wotunuulira byo bwe bakola. Ngezaako okugeza nti singa someone afuna obuzibu musajja, ku bonna ani asinga okukolaki? Okukosebwa. Kituufu. Mwalaali bya bonna kalina ebyo egenda kukosebwa nnyo. Era ekola ennyo amawulire. Naye ate kana akasiisira ono geto yuti ono tabimanyi ebyo. Ate yabibaddemu nnyo. Kati yakulaba nga gwe kyozanyiramu tokimanyi. Kubanga ye talina kyakufiirwa. Kati goloza Fik Gaza agenda kufiirwa. Jjukira abadde mu geto. Enyini byabaddengamu. Nga wagamba nti njagalayo obusimu 15. Ekitiiti bweziti. Asobola obbufuna. N'abiwummula n'abeera settled. Era bw'omutumira amaka ge n'empisa ennaku zino. Tulaba nga takyali mu ki? Takyali mu life. Ali mu life nti mu geto, naye ng'ali mu life ndalamu nko. Ate gwe oyagala kakasa oli nti gye yava tasobolayo. Kati kangezeeko, olowooza oli asobola kunkakasa nti gye nava sisobolayo. Osobolayo? Nti Egaali yali eninti sigisobola, nga nze yali agikomandingi. Okitegeera? Kati awo tebakukakasanga nti gye wava tosobolayo. Era ekiri mu lutalo luno, Fik Gaza kukakasa nti gye nava sobolayo. Kyekyo kyokka kiri mu lutalo luno. Ayagala kakasa alimu nti by'olimu nabikolako. Okitegeera? Nabikolako era tobisobola ate gwe bikola nganze. Segera kati kiringa nganze saawa zino okunziza mu by'ekigete ebyo mba ndabanga era nnyinza n'okuleka oyinza n'okunkuba ne ngamba genda kubanga nkimanyi nkusobola ekyokukola nkimanyi byonna naye ngamba kubanga kyokola golowooza okola kyekya so nga twabikola dda. Obugambo obusembayo sibulaba tulaba. Obugambo obusembayo sibulaba ndaba. Mwelindirire movie sawa yonna egenda fuluma. Ndi mu movie siri mu bwino ate kiki sawa yonna movie egenda fuluma anytime from now. Nayindi basuubiza kansuubire abagiraba banyumirwa. Nze nange kenyini nagirabako nenkakasa nti omusajja nga waddala. Gurupu kati ndoza gyendimu mugiraba. Bonna abasajja bavunaanyizibwa. Bonna yatugamba nti era olunaku lumu yatuuka olunaku tubayite nga bannamawulire. Nga tumaze okukubako kyetukubyeko tubayite bannamawulire musooke mutulabeko kubanga tubadde twekwese era tukyekweka ebbanga mutulabeko abagenda ozanya muvi eyo how we are organized ne gurupu yaffe mu gavumenti y'amakulu n'okusinga bye musuubira. Then ate tubawa ekintu ekipya mu Uganda. Ndowooza bino eno ye muvi egenda okusooka okuba eyakabi mu Uganda yonna. Muve ku zino muvi nagirabanga ddala. Njagala tuve ku zino muvi ze bagamba simanya Omumerika simanya ze wano e Uganda bazanye n'omuna Uganda byakabi. Fena abalimu tekuli mu America n'obu tewali awandika concept nga ava simanya mu US oba mu gundi abawandika concept zaffe wano badirector bawano abazanyi yeffe naye nga buladi kyetuzanya n'Abamerika baba nakigezaako tebajja kisobola. Nze nkubuulya bakigezeeko teyanzanyo kale buladi.